ekiro naye ku kitebe kya NUP abasajja bakyazinzeeko era ng'essaawa ya kakati we twogera nti baggyeko buli kimu amasannyalaze buli kimu twala tugende era nga n'abantu okubaawo nti balikodinge nalwo olutalo tetumanyi ki ekigenda okuba nga kiddako naye nga bw'olabye akatambi ako embeera bwetyo bweri pozi nja kutwalakoko olabe ekibaddewo nga bayingidde woofiisi emisana wali ku School of Leadership ekyebakoze wabuzibidde olwaleero ng'ekitebe kya National Platform Kavuli Makerere nakyo bakizinzeeko basose kujjako masannyalaze kitegeeza kamera zonna baba bazigyeko tebakkiriza muntu yena ali kulikodinga kintu essaawa zino zamaze okumenya woofiisi ya pulezidenti bateekayo emmundu ebyokulwanyisa na buli kimu kyonna kyebaagala bakiteekeyo then baveeyo bakole fayiro bagambe nti ekitebe kya National Platform bakisanzemu ebyokulwanyisa bakole fayiro bakiteeke ku pulezidenti bamuteekeko omusango gwa treason. Kati to prove Museveni wrong bino bibimu ku bifaananyi ebibaddeyo olwaleero eno statement ekoleddwa olwaleero iyo statement ekoleddwa ba elders ababadde bavudde mu mambuka ga Uganda bane basirikale nga bali ku kitebe bakiyingiramu by force mbala bulungi nnyo tebakkirize wa mawulire enna ku kitebe tetunnatuuka ku village mwagala ne mulindeeko loza mbalaba tetunnatuuka ku village mujagala mulindeeko kati okuprovinga Museveni wrong na buli kimu kyakola njala sooka kubazaayoko katono era eno statement gyakoze president statement yakoze olwaleero n'abagamba Museveni thugs are now breaking into my offices after spending hours yone mugitegedde njala kuyita mu bwangu naye mugitegedde bulungi nnyo sina biddingana era kankutwaleko nkulageko ebibadde nga bayingidde ofiisi ya ziri eza School of Leadership wali ekamoki nga woolaba buli kimu bakitandinze upside down era kigambibwa nti ebintu ebisinga bakuulise nabyo ndowooza bye babadde baagala computers twala tugende byonna abasajja bakuulise nabyo kakati essaawa eno bali eri ku headquarter tetumanyi ki ekigenda okuba nga kiddako naye nga byonna mu byonna nga bigenda mu maaso tuli basanyufu nti ye chairman Nyanzi asobodde okuba nga akomawo nate ba General Gaddafi baba balidde era babatutte tetumanyi munnange oba binaakobenkereza bitya chairman Nyanzi akomyewo mu bulumi obw'ekitalo era munnange alabiddwako nga bali mu ssaala basaba ne famire mutegedde mutyaga kinabona kwera ssaawa awo no babadde bamwaniriza ate olumaze bambi ng'ali mu bulumi obw'ekitalo awo nno ne basimba amazzi wansi okusinza Mukama Katonda. Sitya balabe bange newe banumba wanumuna wakisa sirina kyentidde mu ngalo za kitange mwenkumulira omulagozi Yesu
alitulopa yani kwe watununula dda wawangula sitaani ffe tetukyamutya. Kale katwewombeke tusabe. Katonda kitaffe gwayinza ebintu byonna, oli Katonda w'abantu bonna abalina omubiri atalina kiyinza kumulema, omutandisi era omumaliriza w'okukkiriza kwaffe. Obwesige bwaffe bulimu ggwe kubanga gwe maanyi gaffe era omulwanyi waffe. Ffe tukola kubanga tukwesiga nti oli ku ludda lwaffe. Tukwebaza olw'ekiseera kino, olwa muganda waffe mukulu waffe, olwa muweereza munnaffe, olw'omuntu mukwano gwaffe ate gwojje mu mikono gy'omubi. Mukama wagamba mu kigambo kyo nti omubi bw'afuga ensi ekaaba, abantu banakuwala era wabaawo okuyigganyizibwa, naye omulungi bw'afuga abantu bo basanyuka. Kaakano Mukama tusaba gw'olina amaanyi agasobola okuwangula omubi, era omwana we Yesu yalabisibwa ebikolwa by'omubi bisobole okukakanyizibwa. Yene essaala yaffe Mukama nti okubeera okuva gy'oli jjangu ate okuleeta masekati gaffe. Mukama tumanyi bingi ebikyatawaanya era bingi bye tugenda okwaŋŋanga mu maaso awo, naye twesize ggwe. Dawudi yagamba mu kigambo kyo nti newankubadde nga mpita mu kiwonvu eky'ekisiikirize nga kyakufa, siritya kabi konna kubanga gw'oli nange. Mukama tukwesiga kubanga oli naffe. Ogenda kututambuza olugendo luno lwonna era gw'omanyi gye luliggwera. N'olwekyo abantu bano bonna mbateeka mu mikono gyo, okuva ku Robert abakulembeddemu, Kyagulanyi, Nyanzi Fred ne banne bonna mbateeka mu mikono gyo Mukama. Ekisa kye kisukkulumye okuteesa n'okutegeera kw'abaana b'abantu kibawanirire. Mukama tumanyi nti abantu bangi abali mu kukaaba eyo be batwalidde amataka, be batemulidde abaabwe, Mukama n'ebintu eby'enjawulo. Ne gw'oyinza byonna. Mukama wange taata bwe tukwesiga teri kirirema, era obwesige bwaffe bwe bubeera mu ggwe, ani ayinza okutuwangula? Mukama kyetuva tusaba nti Nyanzi omusobozese twama gyayiseemu, omuzze bujja, omuwa omutima omujja nate. Mukama wange taata tujjukira ba Dawudi mu Bayibuli nga balwana, bakubibwanga emirundi mingi ne badda mu maaso go ate n'obawa strategies ne bawangula. Era gwe Katonda ali ne mu maaso g'abano, era Mukama taata gwoba obasookayo ate obaveeko emabega. Mukama tusaza buli kuteesa kwonna okwababi ate abayimuka okukola obubi. Mukama wange taata era n'enkomerero yaabwe ogijjuza obuseereza ekigambo kyo bwe kigamba. Dawudi yagamba natunuulira omubi, Asafu yagamba natunuulira omubi ng'akulaakulana, abaana be nga bagevu, na byonna nga birabikanga eby'omuwendo omungi, era n'emmeeme yange n'ejjula okuseerera. Naye bwe natunuulira enkomerero ye ng'amalira mu buseereza era n'okuzikirira. Mukama wange taata gw'otuzaamu amaanyi nti enkomerero etandika n'obubi, entandikwa etandika n'obubi emaliriza na bubi, era enkomerero enaabambi. Kyenva nsaba Mukama osobozese ebintu byonna okutambula ng'okwagala kwe bwe kuli. Nsabidde bitono naye nzikiriza nti ogenda kukola ebinene ebisukkulumawo ne mu kuteesa n'okutegeera kw'abaana b'abantu mu linnya erisinga amannya gonna erya Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Ffenna ne tugamba nti amiina. Era n'ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeerenga naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe gitaggwaawo. Amiina. Olutalo nga luwedde tuyambale ngule, tuyambale ngule, tuyambale ngule. Olutalo nga luwedde tuyambale ngule, tulizimba mu Uganda empya. Tuyambala engule zimasamasa. Olutalo nga luwedde tuliyambale engule, tulizimba mu Uganda empya. Nange byonna tubikola naye Mukama Katonda yasinga byonna, era kyeva olaba babadde balina okusimba amaviivi wansi bamusinze okumwebaza n'okumutendereza. Nange ebbanga lyonna eryo lyamaze ennaku ezo nga taliiwo, naye nga Mukama mulungi asobodde okuba nga akomawo, naye byonna nga bigenda mu maaso.
byonna nga bigenda mu maaso tulina information nyingi era ekiddako mbu abakulu abo kye bapulaninga okuba nga bakola bibira nno obwala babugombye mu mwana mulenzi amanyiddwa nga Sky Soldier ono nno yaliko foot soldier era nasibwako ebbanga ddene nnyo oba mujjukira ebbanga eryo basibira ba Edmutwe basibira ba Nobian Lee yali by the way bamusibyeko omwana ono emirundi egiwerako era Sky Soldier yagenda okuweza emyaka 18 ng'ali mu kkomera naye gwe bagombyemu obwala simanyi oba information eri true oba waliwo just omuntu agezaako just kubanga ateekawo ebigambo awo tetunamanya nenga bibiro twazaalibwa tuli bannayuganda omuntu azaalibwa n'ensemu tetulina wantu walala wonna we tugenda kuddukira ffe nga bannayuganda bano abatweyinusa ne batusindika tubege baganda baffe waliwo kanaakaana akato ebujje kembadde ndaba ennaku zino ku media nkavuma his excellence Bobi Wine gwani yali akumanya olina kitone ki seyekolera nnyimba mpandiika mproducinga wakiri ne bwe mba saalimanyise nnyo kutuuka wano era nnaali baddewo at least mu bitabo by'abaliwo naye gwatalina kyoli gwe mangala gwakaana akajja kawunyanga ekizibu nga ne ku ssaawa eno tekannayiga kunaaba kwetukuza his excellence n'akututimula nakuyitimula ng'essaawa eno yiggwajja okumuvuma mbutayagaliza era nga mukodo nga bwe wafuna ssente empitirivu bannayuganda ze bakusondera ng'ovudde mu kkomera wadda mu kwegaddanga ku bakazi abakulu nga mwe muli n'abayimbi wali oyagala kukolere ki wali oyagala kukolere ki kaana ggwe oyo omwana yafuna $5,000,000 ng'avudde mu kkomera nga nnyina enju eyagala omukuba teyagulako yadde poloti yalyanga mu bifo bya bbeeyi yasulanga mu bifo bya bbeeyi omukazi gwateebakako nga yoyo omugumu ennyo sente zonna n'azimalira mu ekyo ennaku emaze okkayonka obutaaba Kyagulanyi mukodo Kyagulanyi tayagaliza Kyagulanyi mukodo gwe nnyoko ye yamwagaliza oba byalina nnyoko ye yabimuwa kiki oyagala akuwe Kyagulanyi akuwadde platform n'atembeeta erinnya lyo paka Bulaaya n'akuleetera awaadi nga awaadi eyo kuliko $3,000 oyo omwana awaadi gye baamuwe mu America ne bagamba nti activist w'omwaka because kaali kaana kato kali innocent mu ndabika wadde kakulu akemulabaako bakatuusa eruzira ne bakabala amannyo nga kagamba mbu ka myaka 15 bagenda okuzuula emyaka gyako nga ka myaka 23 n'akaleetera awaadi nga kujjiddeko $3,000 oyo ye mubi gwe bw'olema okukozesa obulungi obudde bwo bw'olema okukozesa obulungi tayimu yo olowooza ani agenda okukulumirirwa nga siggwe nze singa mbeera nga ntambulira ku muggo ndi musajja mulema olowooza waliwo asobola okumanya obulumi bwange nga sinze kyokka nennyini aba bakozesa ensobi bo balina ewaabwe balina ew'okuddukira balina ew'okugenda naye gwe balese bakukyankalanyiza n'eitonga gye waali ddusenti mpa amazzi ffe twali twatta omukago mu National Unity Platform abaana battawa bange abaana bakojja kireewo bange abaana ba Mama Olivia Lutaaya bange omukwano ogwo n'osalawo oguyiwe olwa buccenji olwosanna abaana babawa ssente nnyingi babawa buccenji that's why Museveni yayagala nnyo okulumya bannansi obwavu nti omuntu omwavu afugika ne bw'omuwa akatono katya asobola okukarisiivinga n'akuvumira ate alina okumuyamba era alina okumununula ne bakuvumya baganda bo ne bakuvumya bakwano bo ne bakuvumya taatawo kubanga Kyagulanyi abadde taatawo n'okusinga kitaawo bwe yali kitaawo yabba embizi ng'anywa mwenge simanyi ekiboga banywi ba mwenge sajja n'akufuula omwana we n'omukakkanangako n'omuvuma waakiri tufunenga okuswalira bannayuganda mbabuulira tufunenga okuswalira otherwise buli gwe nali ntadde emmere yange mu kamwa nkulinako obuyinza obukkolimira nkiddamu buli gwe nali ntadde emmere yange mu kamwa nkulinako obuyinza obukkolimira mwana gwe waliyo abantu e Bulaaya abakwagala n'ova mu kkomera n'ofuna $5,000,000 n'ozendamu n'ozeebagajja abakazi abakuzaala
Sebo oyo natuuka n'okugenda ku bayimbi w'amaanyi. Omanyi mu bayimbi e Uganda waliwo abeetunda. Natuuka n'okugenda mu bayimbi oyo mwana gw'olaba. Gwakkakkanya Kyagulanyi. Gwe basanga ku poliisi ng'obega baganda bo. Gwavuma Kyagulanyi. Gwe kyogamba tukyuseemu akatambi oddeyo eri Kyagulanyi gye yakusangira oba gye wamwegattirako n'olunaku olwaleero. Talina kyakuyambye. Talina kyaggasseeko. Kyova olaba. Wallahi ebiseera ebisinga okuyamba kulungi. Naye Pima oyo gw'oyamba yakola ki? Pima oyo gw'oyamba yakola ki okutuukamu eyo embeera? Abantu abamu bayavuwala mayisa baavu lwa nsonga bakolerera kubeera baavu. Eva bo basiga nsujju tebaagala kusiga mmwanyi olw'okubanga tebaagala kulya mpola. Oli ne bakawa miliyoni nga 5 ne kajja ne kabimbira ku yajjo golooza nze nga ndagadde miliyoni 5 nsula sinnazifuna. Nzija buzine neetunuzaamu essimu. Nzija buzine neetunuzaamu essimu miliyoni 5 nsobola okuzifuna kubanga bakimanyi. Siri muli wankwe. Siri mulabbayi. Miliyoni 5 ne zikuvunya kitaawo. Miliyoni 5 ne zikuvunya taatawo. Miliyoni 5 ne zikuvumya omusajja eyakusanga ng'owunyanga fire naye n'atagoba. Baana mmwe temuyinaayo nsi ndala. Maaso munnange bakunnyonnyola bibadde bitya abasajja bano nga bayimbira office. Si byangu. Ky'omukozi ky'omanyi ali ku kitebe awo ne bafulumya. Abadde asigaddemu musajja wattu akola awo ku security center mu naye nga balina we baamunyigidde baamusibidde kati. Olumaze okukaliza ekitebe bulungi nnyo abakozi bonna nga baweddewo ng'ekkubo balisibye tewali wa mawulire n'omwakkirizibwawo ng'oggyeko NBS eyaabwe ey'abanyampi n'abakuba ebifaananyi nga bataddeko obukookolo bongere okutiisatiisa ensi. Ekyo ekimaze okukolebwa mu kaseera ke kamu nga bali mu kukola kino ekavule n'ekamwokya babadde bakola ekintu kyekimu. Mukimanyi bulungi nnyo kamwokya wewali School of Nup Leadership ekamwokya babadde basalako ekamwokya nga wanawo n'ekavule bakola ekintu kyekimu. Kati kye bakoze kubanga nga babadde bayingidde mu budde bwe bagenda okutandikira okukola omuzannyo gwabwe omuzannyo gwabwe Chairman Nyanzi kwe kumuta. Batadde Chairman Nyanzi focus tugizze ku Chairman Nyanzi then boba breaking in ba implanting yo military wares ku kitebe munda. Remember kino kyabadde okusinzira ku parade eyaliwo eyakolebwa. Bababuza ne babagamba bino ebintu ebikolebwa bya scouting patriotism kubana be bali byambaliddwawo kyekiriwo ekyamagye nga tewali. So what they have done burst to the box. Boxes zino ziwererako ddala almost babaganye boxes ziwererako ddala nga 20 ezirimu military wear. Muno mulimu engatte ezaabwe ez'amagye, muno mulimu uniform zaabwe ez'amagye, omuli ebibomboola, omuli nezo simanyaki neza jati nga mulimu neza traffic. Essaawa zino ba breaking in bali mu kubiteekayo mu kitebe kya NUP munda. Then bayita ab'amawulire ba broadcasting nti ku kitebe kya NUP babadde batendekerawo abaana ab'amagye. Sofa ekiriwo kyekyo era kyemugenda okureceiving essaawa zino eno state egenda portraying ekifaananyi nti ku kitebe kya NUP ekamwokya eri ku ssomero basanzeyo ebyambalo by'amagye military wear. Ne wano ku kitebe ekavule basanzewo military wear. Now jukira Museveni anoonya mbeera yonna ekomyawo court martial. Boddayo mu statement za Museveni nga Supreme Court emaze okumenyawo court martial nti tekkirizibwa kukozesa abantu abulijjo. Museveni mu statement yakugamba nti court martial eno yali emuyambyeko okulwanyisa Abakalamoja ku mmundu n'aba abantu abagezaako okukozesa ebyamagye so Ssaabasirikale ab'amagye wabula abantu. Nga mukyakimanyi bulungi zino kooti eza bulijjo zo zikolera ku evidence
without evidence tesobola convictinga muntu. Kyokka kano ka court martial ka kangaroo court ko tekali after evidence kubanga jjukira ke kakwata ke kakolako okunoonyereza ate ke kakusalira. So nga parliament eri mu nteekateeka ekomawo oba ababaka ba parliament naddala ba NRM nga bali mu nteekateeka ekomawo okwata mu constitution mu ssemateeka w'eggwanga bajjemu akawaayo kali akakugira parliament okusazaamu okusalibwawo konna okuba kukoleddwa Supreme Court. Museveni asetinga ekiyitibwa precedence. Alina kyaleeta essaawa zino alaga abantu abakakase nti court martial eno njeetaaga okubeerawo ng'ekola era awakoza. Tova olaba olwaleero ekitebe kya NUP kisaliddwako ebyambalo by'amagye bigenda kukwatibwa biteekebweyo munda ajustifying ensonga lwaki alina okukwata abantu ba bulijjo bawozesebwe mu kangaroo court. Mucyo gwe munnayuganda ali eyandaba kiki kyengezaako okutegeeza. Kino tekikwata ku NUP yokka oba ne His Excellency Bobi Wine oba ne ba foot soldier naawe wa NRM naawe munnayuganda olwaleero bakugirawo kooti eya bulijjo. Kakati eno kooti ya bulijjo egenda sigalawo nga kifaananyi. Olwaleero bakomezaawo military court nga yegenda okukola nkakuddiremu. Olwaleero Museveni akomezaawo military court nga yekola yegenda okuwa obwenkanya. So si kooti za bulijjo. Mu bufunze oyingidde ekiyitibwa military government. Akiwuliriza bulungi. So eyo ye point esooka esaziddwako ekitebe kya NUP. Ekyokubiri kino kyonna kye bakola ku instillinga fear mu bannayuganda. Mujjukire tubadde tuyina kye tugendamu ekya Kawempe by election. Ffenna tumanyi bulungi by election zitera kukola ki. Tunulira by election zemabegako kye zaakola ziri ezasinziridde. Kati eno by election eri strategically located one. Eri Kawempe. Wena mumanyi Kawempe kitegeeza ki? Eri strategically located. Eri Kawempe mu Kampala wakati mujjukire ne mu campaign tebatukkiriza kuba laali mu Kampala. Ekyo ndowooza nzikiriziganya nange bulungi nnyo. Kati olwaliro boddira force ya His Excellency Kyagulanyi n'amaanyi gaalina gonna ag'abavubuka wano mu Kampala wakati n'omukkiriza akube by election wano mu Kampala wakati. Omusajja bingi nnyo byatasobola kugumiikiriza na kuwa mwagaanyi ogwo. Kati eyo y'ensonga ey'okubiri ku frustratinga banna Kawempe n'abantu kulaba nga Museveni by election ye Kawempe naye aginyiga bw'ati aginyogootola. Kati momentum yonna ebadde erina okubaawo n'ebbugumu mu bawagizi b'omu Kawempe oba abantu b'omu Kawempe eyo momentum ayagala kugisala. Bwe mba seerabidde by Monday zigenda kubeera nomination. Kati wabaddewo enteekateeka ebbugumu libadde lingi nnyo. Kati eyo nayo agisaze. Abaffe tuli ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tonna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde byonna buterevu amawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako wona woli wona wosinzidde sigala naffe.